Newspack channel okwoli akkiriza mbere ngate ngatandikirawo ne video eno soko jimpere like mukwano ate nawe atanaba ku subscribinga obere ngate okikola kale no tutandikidde wa Minister Balamu Kawedde mudda ono ne bamulumiriza okuba nti yatta omwana we waliwo avuddeyo ku mutimbagano n'alumiriza Minister Balamu mbu munnange yatta omwana we omwana ali mu kwogerwako yo yali mu kifaananyi kyoli mu kulaba ne screenshot yeyo gyoli mu kuba nti naate olaba mbu Balamu yatta omwana we naye omwana ayogerwako baavaayo ne batugamba nti yafa kansa oba yali atawanyizibwa bambi kansa naye munnange ono yavuddeyo n'abeera ng'ate ogwo omugambo katulinde Minister Balamu ky'anaabeera ng'ate ayogera omanye ensonga ezikwata ku mwana ate ng'omwana bambi yava mu bulamu bw'ensi eno teri muzadde ayinza kugumira bulumi obwo teri muzadde munnange ayinza butava mu mbeera webityo nno ate webiri ndowooza alina obujulizi munnange aleese amawulire gano kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala twegatteko tubeere nga tuyozaayoza kanso Nalukoola munnange kati ye MP oba ye yaddidde Honorable Segirinya mu bigere okitegeera nno yagenda otandika okukiikirira abantu beekawempe naye nga wabulayo ebbanga ttono myezi bwezi okuba nti nate ekisanja kiggwako tugende mu kulonda okwakalulu aka 2026 naye nga twagala okuba nti notuyozaayoza mu nnakibiina kya NUP olw'okuba nti ate yawangudde akalulu ako naye wasoose kubeerawo bunkenkaawo abaelectoral commission babadde abalina we basomye nga munnange wa NRM afunye obululu 700 then ate ne wabaawo we basomedde 300 nolabaawo abanupu nga batandise okuba nti nate ebintu tebabitegeera naye twagala okubeera nga tubeegattako nga tubayozaayoza mwebale ekuba nti nate mutuuse ku buwanguzi erudda eyo sebo ne banyabo buno si buwanguzi bwange buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP buno buwanguzi bw'Abannayuganda buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North Constituency wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu n'abo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoyo ono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga bannakawempe North ne bannayuganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo bannakawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye Fugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP President Kyagulanyi Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu ba foot soldiers mwebale ba residents ba Kawempe North mwebale bannayuganda eddoboozi lyammwe liwuliddwa mwebale nnyo mwebalire ddala mukitegedde nti teri asobola kuvuga nga mbalaasi okuggyako nga naawe omugongo gw'oguweseemu wabula munnange bo bannamawulire bagambye nti bagenda kusibira poliisi ekikookolo teri kuddamu kuba nti nate bakwata mawulire ga poliisi oba ag'ebyokwerinda gonna bannange bannamawulire baakubiddwa bannamawulire baakubiddwa bannamawulire baatulugunyiziddwa nga balinga abali mu kukola omulimu omukyamu nga balinga munnange oba ababbi nga balinga oba ki naye nga munnange bano bavuddeyo ne balyoka bagamba tetugenda kuddamu kukavalinga mawulire gonna paka nga muvuddeyo ne mubeera nga mwetonda era paka nga muvuddeyo ne mutukakasa nti temuliddamu kuba nti nno muyingirira eddembe lyaffe ery'okutuusaako abantu information bwe tweyongerayo sooka munnange obeere ng'osubscribinga tova ku channel eno mukwano nga tonnaba kuba nti n'osubscribinga tweyanziza nnyo n'okuba nti no video eno gimpeera like nsereko munnange agenda mu kooti Nseleko yagambye nti teyakkaanyiza na byavudde mu kulonda
mbu obululu bwe bamuwadde si bwe wedda nsereko bwe basoma nga basoma 00 00 00 akati ebyembi bisekerwa naye munnange Nsereko yagambye addukira mu kooti ebere nga ate munnange ewulira omusango gwe yagamba nti ebyasomeddwa bamubye Nsereko agamba nti obululu bwe babubye alai Nsereko asasoyiza okugamba nti tuli mu kulimba naye akatambi katukakuwe Okay, yes, Nsereko munnange adduka mu kooti kakati tetumanyi oba Luswa Luwemba ye anagenda mu kooti oba nedda anakkaanya n'ebyo ebyavudde munnange mu kulonda oba nedda nti yatugamba nti ku ground ayina obuwagizi era twagala okukakasa munnange Luwemba nti ku ground obuwagizi bwe twabulabye ku ground obuwagizi bwe twabulabye okitegeera nno naye nga Maama Segirinya avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu beekawempe nga mulimba nnyo ne musuula omwana abadde agenda okuba nti naamulabirira olwo n'ayogera ku Luswa Luwemba naye nga bwe biti ate byabadde erudda eyo kkiriza tubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala mukunja kw'ossa ne Maama Alima Namakula bazzeemu okusisinkana ajjukira nti gye buvuddeko bano baali buli omu aweereza munne ebisongovu naye kavidiyo kano kate kanzite kubanga nsese nenseka naye kaabagezi bokka akatambi kaaka nebwe yagamba mugambe maama ansonyiwe nange kenyini nga nebuze gyemusonyiwe kityoba naye nga kugamba mami ako kanga kutereereza nyezi oba sikyogerangako mukamwa kaye nti Maama Alima Namakula mulogo naye mwenna abali abaagala omutambaala mutambaale ng'oluyete ako jasiti ngakiri yalinze omalaga mulumba nga toteredde nga olina weneesize newaba alina teyatwala esiwakirisirika bino nga tukyali munnangeera ewa Alima Namakula kw'ossa ne mukunja akkiriza ate ne bino nabyo tubeere nga tubikuwa n'olwekyo sali sobola kubba busente butonotono oba nyingi maama oba nyingi ne bakumanya obukazi ne bagamba abbye biliyoni naye kakati naye emu batereka era wozigatta ziba nyingi mwebale nnyo mwebalire dda mwebale kuddawo fukamira wansi onetondere ate nzina kutuzaawa kamimiridde maama omulimu gw'okuyonsa ffe baana nyonsaako kamira wenotendere ogambe omuzadde tasobya omuzadde takola ki toddayo kwogera ku Maama Alima bijweteke Maama Alima nali ate muyambako kuba nze wemba navayo ne ŋŋamba bannaye sente zange eri atajja kwogera ng'asirikiddeyo ng'abala kirala tewali babala kubanga zino Maama Alima aziterezeza ezakiweebwa byatereera ebyemyaka ki nze kasitokkiriza ekinnuma abantu bano abatukiza emyaka we wabaawo vulugu ng'avaayo ng'agamba oyo mukonja nnoonyezaako linnya mbanja nkulage nti sikunoonyezaako linnya waliwo ensonga lwaki ggwe kiweewa yali akoze eki omulinde naye ajja kwogera ebibye kakati fiina yakola ki fiina nga kyali wamubuukira nedda wamubuukira wali gwate yakokola ki we yakukuba embi byali byaffe naffe biri byali byaffe abasajja bali ku Newspark Channel gye muli musumba abatabukidde nno kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano obubaka buno bugenda eri abasajja mutufeeko you take care of us omukazi n'ayambala mu kkubo a woman dresses abantu bamugamba onyumye people telling her you're so smart naye ng'okuva ku mutwe but from top paka wansi to bottom tekuliiko kikyo you have not put not even a single coin not even a coin
togulanga wadde olugoye. You've never bought a cloth. Yayambadde sigwa wagimuwa. The shoe she's putting on is by herself. Enviiri eziri ku mutwe mwennyini yeyeesiba enviiri. The hair on her head, she's the one that made it. Earrings ez'$5,000 zakulema. Even the earrings of 5,000 n'ayambala n'anyuma. They dress up smartly. Kigwe n'otwala ebitiibwa luli gye bakugamba nga mukazi anyirira akunange sente mufaako wa. Your wife is smart. That is man. I invest in her. When you invest in her, mufe ku bakazi bammwe. you take care of your wives. Abasajja bali wano. Men that are here, leka abakazi bammwe banyume. let your women look smart. bye bambadde be bagamba nti banyumye. kuliko ekikyo. bwete tambudde obadde mulabi mulungi wekumire ku Newspark channel. Saa yonna tujja kubeera nga tukomawo tubeere nga tukuwa amawulire amalala agetunaaba atufunyeewo naye asooka obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno bw'obanga tokikolanga atonyige n'akade ka notification. Teweerabira kuba nti noleka obubaka bwawo mu comment section ne video n'okuba nti nate ogimpeera like. Beera bulungi weeraba.